الله أكبر ولله الحمد. يقام حسن البصري: يا أهل معاصي الله لا تغتروا بسكوت الله عنكم فلو أحبكم لعصمكم. yagamba abange mmwe abemmanyiko bononefe wa Allah, abakola obononefe wa Allah, buli yonna eyemmanyika ezzambi lyonna ng'alikola ewa Allah, abange mmwe abatasaala, abange mmwe abatatoola zaka, abange mmwe abakumpanya, abange mmwe abalyazaamaanya, kubanga alina obusobozi, kubanga alina ssente, kubanga alina balooya basobola omukolera na buli kyonna ky'aba ayagadde, kubanga kkooti emuwuliriramu, kubanga asobola okuwoza. Abange mmwe abalyazaamaanya, abange mmwe abakolagana ne riba, abange mmwe abannanfuusi, abange mmwe abakola obwenzi, abange mmwe buli zambi lyonna ly'omanyi, abange mmwe ab'enkwe, abange mmwe buli zambi lyonna ly'omanyi nti nno olirina, olikola, okyaliriko, oba opulaninga oddikola. La taghtarru bisukuti llahi ankum, temweyibaala ku lw'okusirika kwa Allah kummwe nolowooza nti kiwedde, kuba Allah aliraba. Alam ya'lam bi anna Allah yara, abange abakola amazambi, abakola ebyonoono tebakimanyi nti nno Allah balaba. Allah balaba. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, teri kigambo kyonna kikuvaamu okujjako nga Allah yakussaako abawandiisi abakiwandiika. La hawla wala quwwata illa billah. Tofuna ku nsonyi owange gwe omwonoonyi mu maaso ga Allah, okikola n'oteeyibala kubanga Allah musirifu gy'oli, talina kyakulaze n'olowooza nti nno kakati biwedde. La. Imam al-Qahtani rahimahullah mununiyatu al-Qahtani yagamba: wa idha khalawta biribatin fi dhulmatin wan nafsu da'iyatun ila at-tughyani fastahyi min nadari al-ilahi wa qul laha inna alladhi khalaqa adh-dhalama yarani. Yagamba Imam al-Qahtani mununiyatu al-Qahtani nti bw'obanga nga weeyawulidde mu kifo kyonna, oba oliawo nga tewali akulaba, oli mukazikiza, wannafsu daa'iyatun ila at-tughyani, ng'omutima gw'omwoyo gwo gukusikiriza okukola obwononefu, ekyonoono kyonna kikyoba okola, fastahyi min nadari al-ilah, funa ku nsonyi ku lw'okubanga Allah akulaba. wa qul laha, omwoyo gwo gugambe, inna alladhi khalaqa adh-dhalama yarani, eyatonda akazikiza kano akatubisseeko andaba. Oleme kikola. Abange tetukwatibwa nsonyi okuba n'amazambi ge tukola ate nga Allah tulaba. La hawla wala quwwata illa billah. La taj'alu Allaha ahwana an-nadhirina ilayk, tofuula Allah nga kyekisingayo okubeera ekinyoomeefu okubanga kikutunulako. Omuddu atya nnyo okukola ensobi nga munnaamulaba ategeera obulungi, naye butya nga Allah akulaba ebbanga lyonna. Lwaki tokwatibwa ku nsonyi ne Allah n'otya okukola ezambi ng'okimanyi nti Allah akulaba? Abaffe tokimanyi nti na buli kyonna ky'okola kirinako empeera yaakyo? Tokimanyi nti bw'okola ezambi waliwo olunaku, yawma tubila as-sara'ir? Tokimanyi nti waliwo olunaku Allah lwagenda okukwekkulula ebyama? Tokimanyi nti nno ebyakuwandiikibwako byonna bigenda kuleetebwa ku lunaku lumu? ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Abaffe tokimanyi nti wajja kujja olunaku ekitabo ky'emirimu gyo kikusibweko kireetebwe,
Allah bwe yayogerako n'agamba nti fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi, ojja kulaba abaali nga aboonoonye ku nsi nga bakitidde ekitabo kyabwe. Wayaquluuna nga bagamba ya wailatana, nga bitusanze ffe, ma li hatha alkitaabi, ekitabo kino kibadde ki, la yughadiru saghiratan, tekireseeyo wadde n'akatono konna mu bye twakola, mu nsobi ze twakola, wala kabira, nankubadde kinene, illa ahsaaha, okujjako nga byonna kibireese. wawajadu ma amilu hadira, bajja kusanga nga na buli kyonna kye bakola kireetebwa. Wala yazlimu rabbuka ahada, Allah talina gwali azamanya yenna. Abaffe tofuna ku nsonyi. Ya ahla maasi llah, abange mmwe aboonoonye mu maaso ga Allah, la taghtarru bisukuti llahi ankum, teweeyibala kubanga Allah musirifu gy'oli okoza amazambi, oba oliawo walitandikako kuba myaka jadda okyaliriko, teweeyibala kubanga Allah takulaganga siteepu yonna, takulaganga busungu bwe, teweeyibala. Lwaki? falau ahabbakum, Allah abe kubanga mmwe abakola obwonoonyi, abe kubanga abaagala Allah, la asamakum, wallahi yandibakuumye, temwandikoze mazambi. Allah abe kubeeranga abaagala, temwandikoze mazambi. Mmwe temwasoma ku hadithi eri mu Sahih al-Bukhari, hadithi ya Abi Hurayra, hadithu al-Qudusi, Allah bwe yagambira nti fa idha ahbabtuhu, omuddu wange bwe mmala omwagala, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, mmufuukira amatu ge g'akozesa okuwuliriza, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, ne mmufuukira amaaso ge g'akozesa okulaba, wa yadahu allati yabtishu biha, nemufukire emikono gye gyakozesa mu mirimu gye, wa rijlahu allati yamshi biha, nemufukire ebigere bye byakozesa nga atambula. Wallahi Allah bekubanga abaagala temwandibikoze ebyo, kuba Allah tayinza kukufuukira biyungo byo ku mubiri n'okola haram. La, kalla wallah, tekisoboka. N'omulabewo shaitaani Allah teyandimmukuteeredde, tewandibadde nga omwesembeza shaitaani, kuba Allah yagamba inna ibadi laysa laka alayhim sultaan, yagamba shaitaani Iblis alayhi la'natullah nti mazima ddala abaddu bange tobalinaako busobozi